nnyo ebayire ddala omulungi ekumidde ku KTV amalindire buli lunaku olwa Sunday tuba tugguse n'akanyumiro kaffe ak'ebyobulamu. Olunaku olwaleero tuzze n'omusawo omukugu Dr. Emma Babiha era ng'ono omukugu mu ndwadde ez'abakyala. Omukyala osaanye otuule entende oba obagulizeeko munno ate mube nga mwegeka programu eno oba akanyumiro kaffe kano ak'ebyobulamu. Olwaleero tutunuulidde endwadde ezitawanya ennyo abakyala ezibaviirako okufuna ekiyitibwa infection. Abakyala bangi omusanga ng'awunya oba ng'alina ekisu ekibi ekimuvaamu kyokka nga tamanyi buzibu we buva, wabula olwaleero byonna n'ebikira ku ebyo omusawo agenda kuba abituviira ku ntono ate tube nga tubimanyi. Musawo tusanyusa okulaba, tusaba obuuze kuba tulaba ate tutandikira awo. Abalabi baffe aba Kingdom tweyanziza mwebalo tulaba amanya Dr. Babiha Emmanuel. Infections tukikolesa bubi ekyo ekigambo naye in particular we tuba twogera ku bakyala tuba twogera ku their reproductive parts oba mu private parts zaabwe. Ebisinga okuleetera abakyala bano okufuna obuwuka okubayingira bye bino. Ekisookera ddala kati nga neno mu Uganda ye hygiene. Omukyala nga teerabirira bulungi, omukyala nga akolesa ebiragalalagala katugeze nga gana amakoola gaffe oba nga amazzi agamu katugeze nga agenzeeko emmanju nga ali kwetaawuliza. Omukyala ideally bw'obanga oli kwerongoosa olina kwerongoosa infection swappinga katugeze ng'ova mu kaabuyonjo olina kweswapinga ng'ova eno mu maaso ng'odda mabega. Naye abantu abasinga kitwanguyira omukyala abanga ali kwerongoosa ava eno emabega ngadda mu maaso. Kitegeeza nti obubi bwonna oli bwesiigawa eno mu bukyala. Then ekyokubiri abakyala banywa nnyo ebidagaladagala oba bakolesa nnyo ebidagalalagala wansi eyo. Wansi eyo Katonda yatondayo nti wasobola okwerongoosa oba onaabyeyo oba tonaabyeyo ideally mu luzungu kyetuyita auto vaginal cleansing. Obukyala bwennyini busobola okwerongoosa era omukyala tolina kuteekayo mazzi oba lugalo. Era ekyo kindeetera ku nsonga ey'okusatu abakyala batya okufuna ezo infections. Bwaba bagenze okunaaba omukyala yeteekayo olugalo kyetuyita vaginal douching. Vaginal douching is so bad era kintroducing obuwuka ne buva mu ngalo ate ne bweyongera waggulu. Katonda yatonda omukyala nti alina pH oba okyakijjukira degree of alkalinity or acidity okiwulira. So pH y'abakyala yo yokka esobola okulwanyisa ki obuwuka. Naye omukyala oli wagenda okunaaba neyeteekayo amazzi wansi oba olugalo kitegeeza nti ali ku introducing obuwuka obukola ki okumuyingira. Then ekirala ze zino zi STIs oba STDs. Abakyala begatta n'omuntu tomumanyi. Abaami ffe tuli bulungi nti oyinza obutalaba buwuka naye we ya naturally natural carriers. Osobola okalinga obuwuka n'obuwa omwami omukyala omulala n'obutwala ow'omulala ate nga gw'oli bulungi. So abakyala tufube nnyo oba tufeeyo nnyo ani gwe twegatta naye twekebeza oba tuli tutya. So these STIs oba STDs can be transmitted okuva mukyala omulala okudda ku mulala. Then ekirala kyetuyita bacterial infections. Zino zi bacterial infections zijja mu ngeri nnyingi ennyo. Katugeze ng'omukyala tali hygienic oba katugeze nga nika zennyini zaaliko oba toilet zagendako. Ebyo byonna bisobola okuleetera omukyala okufuna infections wansi. Kati musawo era wembuliza kino tekireetewo obunafu okugamba omunnayuganda ali eri nti omukyala mu butonde bwe asobola okuba nga wansi eyo yeerongoosa naturally. Tulaba abakyala bangi oli asobola okuba nga avaamu ekisu ng'okuggyako nga bamaze mugamba ye aba takiwulira nakiwulira. Kino obunafu buva ku ki era munnayuganda ali eyo yeetaaga okumanya kyo ayinza kikolera ki? Neyanza sebo okwerongoosa wansi sigambye nti n'abakyala tebalina kwerongoosa wansi. Okwerongoosa wansi okubi kwe kuno okutta sabbuuni
okutta zino zi detergents ezimu okutta olugalo olwo omukyala alusonsekayo wansi nga yeerongoosa omukyala aba yeerongoosa balina kulongoosa just kungulu ate nga akolesa mazzi aga bulijjo agatukula wansi tolina kukolesayo sabbuuni oba detergent yonna lwakuba naturally Katonda yakutonda nti eri munda wasobola okwerongoosa naye omukyala bw'obanga olina akaso nkwadvising okukola kino ekisookera ddala gendako mu ddwaliro osange dokita baddokita ennaku zino bangi naye dokita gwenjogerako ye gynecologist oba dokita eyasoma obusawo lwakuba akaso ako kasinza okuba nga kava ku bintu bingi ekisookera ddala nga kava ku STIs ekyokubiri kayinza okuba nga kava nga ku waliwo ebirwadde ebimu ebijja ne bireetanga amasira wansi oba waliwo zi cysts like we have what we call the Bartholin cysts obwe buyamba okuleeta amazzi wansi naye ate obuwuka bwe bugendamu omuntu aba asobola okufuna ekizimba wansi kati ekizimba kisobola okuleetera akasu oba oliawo kiyinza okuba nga kivanga ku kookolo omumwa gwa nnabaana nga yakatandiikiriza oba nga ali ku late stages ng'atandise okuleeta ng'amasira nga gavaayo wansi so ebyo byonna oba weetaaga omukugu n'akukebera so endwadde zino tuzuula tutya katugeze ng'olina zitandikiriza zitya okusookera ddala omukyalo oyinza okuba nga teweewulira bulungi ng'owulira ekibugumubugumu owulira wansi toli comfortable ng'omuntu yenna then ne biddako okusiibwa wansi oluusi oyinza okuba nga osiibwa kungulu oba nga osiibwa eri muki munda then ekirala oba nga ogenze mu kwegatta oyinza okuba nga buli wegatta bwoti owulira obulumi kiyinza okutandiikiza na bulumi oba okuwulira nga oba eryo kamulali oba nekigenda mu maaso nga bwe weegatta ovaayo omusaayi okitegeera so kiba kirungi nojja nga bukyali zino zonna sayini za ndwadde za njawulo so obanga oze mu ddwaliro tusobola otandikira awo ne tukuguiding oba ne tutusindika mu ka TV oba ne tukuggyako omusaayi oba ne tukugamba nti okay katukebere wansi naye ngenda bakubiriza bw'obanga olwadde tewejjanjaba leero amalwaliro mangi abadoctors bangi genda owa dokita akukebere tweyanza nnyo tweyanzege ye musawo Babiha Emmanuel era nga mukugu mu ndwadde z'abakyala omukyala tolinda kukwatibwa ndwadde nga kookolo ndwadde nga ezo ziyinza okuviirako okuzibikira enseke byonna musawo abitunnyonnyodde tuddingane Sunday janze kyambadde Shadrack Joshua